Daddy. Omuntu kasita yagamba nti no yasanga maama wa Champion Ogudo mu 1996 n'azaala Champion Ogudo mu 1995. Kati omuntu addayo okunenya omusajja oyo gwe totegeera. Mujja muwanda. Bwabanga tiyalina busobozi. Omwavu toyima. Obadde ki naawe? Gula buguzi kondo muli ya bikomaawo. Akati we yamaze ovuma maama wa Gravity. Kintu ekyo tekyansanyusiza n'omulundi n'ogumu. Era nsaba Gravity ne polisi ekwotte ku nsonga z'omwana oyo. Tebatunuulira akakono akakalema ne balowooza nti balina omusonyiwa. Bamusibe n'akakono ke agende yegatta eruzira n'akakono ke. Abaana bajjayo vidiyo emu gye yavuma Bobi Wine ng'erimu ekigambo ebibye ennyo nga amuvuma amulireetinga ku mukazi we. Esimanyi olinga ebintu bya gundi bya mukyalawo. Ate okumanya terina kuzuukira. Ne bw'ofa bakutwala emulago ne bakusala. Bakugyamu ebiwoowoolo, emitima, ensigo byonna babikugyamu kati ogenda kuzuukira. Omubiri gugenda na biwuduwudu. Kugambe housing gye baziika. Era ne Yesu singa aliko ku mulembe gw'abagezi guno teyandizuukidde. Ate nga tumulinda akomewo Yesu. Andi abagezi singa bali muggyemu omutima, ebiwoowoolo, ensigo byonna babitwala kati mwe mumulinda ne kusatumbwa azuukira ngatali. Ebintu ebisinga Katonda tebimukwatako ye Katonda n'abireka awo. Kati gwe okola ebyekisiru nga manyi Katonda gyali. Bwe kiri. Kati gwe nnyo kugambye Katonda omulimu gwe gwali gwa kutonda ne biggwa. Kati gwe nnyo omwenge gwo ovuga emmotoka ng'oli ku express enkube gwo ogambe mbu bwa ina linali lwagihunda. Onyedde walagiwo oli ku express ovuga. Oli ku Ntebe Road. Katonda tulina omuwa ekitiibwa. Ebintu bimu tukola naye abaakiraba abakigenda mu maaso. Anti ne bino ebitta abantu ng'emmundu Katonda tatondangako ku mmundu. Mugezigezi lwaffe ng'abantu. Tekinologi ne tukola ebintu ebitwanguya okututta amangu. Ng'ennyonyi, emmotoka, emmundu, bomu emu netta abantu 100. Katonda ye yatonda muntu kubeera awo. Yatuwa amagezi na bongo. Kati ebintu ebisinga gwe n'ofa bibyo Katonda tebimukwatako. Nga naye wotta enkoko. Wotufa tulagawa ye. Era mpakanya nsasira bagamba muno waliyo eggulu. Abo nabo mbasasira n'enzira ne mukati. Mukanya teri ggulu ky'ogamba. Teriyo ggulu. Bapasita bakiyimba buli lunaku baani bagamba bwe tufa wali afterlife waliyo eggulu. Abo bakozi ba ssente naawe. Si bapasita bokka Jesi tugenda ku propaganda wa Bible. Ninga teriyo ggulu. Singa Bible Katonda yagiwandiika. Singa tukkiriza. Naye abantu be bagiwandiika abantu. Bo baagala kututeeka boyo baagala tutambulire. Ofa n'ogenda mu ttaka omwoyo ne gusigalawo ng'omuzimu gwo. Tolina gy'ogenda kudda. Ate okumanya terina kuzuukira. Ne bw'ofa bakutwala emulago ne bakusala. Bakugyamu ebiwoowoolo, emitima, ensigo byonna babikugyamu kati ogenda kuzuukira. Omubiri gugenda na biwuduwudu. Kugambe housing gye baziika. Era ne Yesu singa aliko ku mulembe gw'abagezi guno teyandizuukidde. Ate nga tumulinda akomewo Yesu. Andi abagezi singa bali muggyemu omutima, ebiwoowoolo, ensigo byonna babitwala kati mwe mumulinda ne kusatumbwa azuukira ngatali. Ayo tebiriyo naawe. Wanda boyiji agwe mukutu tuliye na Joseph okubago zaba. Mukenya bwa ndizo kale tubaga mu speed. Oli weewuunya byenjogedde kati. Onyiza data ntakulabangako. Kati yalowooza. Bwana afa. Bambi ye bulijja akolerera ggulu. Buli kintu kikole ng'okyali mulamu. Bwe kuba kugendako mu kirabu, gendako mu kirabu. Okuba kulya lya kyoyagala. Bakazi bakyuse nga balye nga bw'oyagala. Ofe lumu biggwe obulamu bw'ensi bwebu. Sirimu bye bimanyi. Teriyo obulamu bw'ensi buba mu lubuto ng'ozagana zaalibwa, bw'ozaalibwa n'okufa biwedde. Teriyo kirala kyonna. Kati kyolemeddwa okukola nga oli mulamu wano w'oli. Tosobola ndi ogenda kikola ewalala. Bukenya bagamba bw'onaafa ng'okoze ebibi Katonda ajja kuvunaana. Teriyo ensi ekwekubira yennyini. Teriyo wekola ebibi ensi ekwekubire. Teriyo Katonda kuvunaana. Kyovola Katonda alaba omuntu ng'agenda mu kyaki. Bino ne byenjogera abantu balowooza sirina ddiini. Ninye n'eddiini just obwongo bwange. Bwe bagamba eddiini erimu. Ndi mu Protestant. Just fa ab'emitwe eminene. Katonda yatuwa obwongo nga nabo bungi.
tuba tulina okwogera ebintu ebirimu amakola. Lumbuye kaka yatuvumaganya naye abasinga ab'emitwe eminene alhamdulillah n'obwongo bunene. Okitegedde bulungi. Omuntu bw'afa kabaka weddemu oba ofumbiza. Tufunirayo ekintu ekirala kyonna. Ajagala okubajjukiza tuli ne mwami Bukenya Media olunaku olwaleero tusazeewo kubanga tuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo. Kakati njagala okujjukiza abuli eno soko like ate na subscribe na kindly subscribe ate obe nga otweyungako butereevu naye nga nkugamba Shali Providers and Consultants tutambula nabo okulaba nga ensonga zonna mukwano gw'omulabe oyatya kamera yange ensonga zonna zigendera ddala mu maaso naye nga awo wenyini njala kukutegeeza Haji Miti naye atutambula naye twanga buli wagamba nti Haji Miti agenda kunkolako simu yo nagimuwa tanakolako naye Haji Miti kale nokolo nnamukubya naye agenda kukwasagana kati Haji Miti abeera biza abalwadde alina bangi kati ffe tatujjukira Haji Miti omusajja wagamba omukwasagana nange saakutegeera naye abantu abalina ebizibu bangi nnyo abantu abalina ebizibu bangi waliwo n'abaagala okutta abalala olinga noonya musawo atta alejjukira okutta ng'oyise mu magini teryakuvunaana tuli kusula motos abantu babuli tuli kusula motos olina bloga yekaika ayina omulimu bakuba bloga balala basiba benjeera bloga ayina omulimu nga ntunda motoka era nga nzitundira wano kusula motos ndi Makindye ku Africa Oil awo ku Salama Road Junction singa bawa akwagadde kumpi nyo wano junction ya Salama Road ku Africa Oil opposite namba isinga obo jagadde 0779 kanjisome na Jimiti agitegeere 0779 21 Ajimiti esimu eri ku mobile money esimu kwa yati omusajja muyiseemu eggaali ate tulira otambulira ddala bulungi Jose the blogger nkubuuzaako mu mbeera ey'enjawulo bamunominatiza omu ku bablogger ab'amaanyi mu Uganda oba basinzidde ku ki oyagala kubuwakanya nomination ye kyembuuza nti basinzidde ku ki ku Facebook wazivuddeko bakuba batya Jose teri omuntu gwe bawangula n'atagamba nti no bamubba teri omuntu gwe bawangula n'agamba muno sebo Jose y'omu ku bantu abatuukibwako amawulire agasookerwako ne vidiyo za Nampeera Jose yaziipa buli emu vidiyo yabeera byonna era Jose lwakuba ekibuyamba tino talina baana ye omwana n'akwata ku ssimu ye agamba temuli mutaata Jose tanaba kubeera kumanya mugaso gwa mukazi waka ye omuntu atalina omuntu atalina mugaso gwa mukazi waka ye muntu agamba nti nze ku mukazi Kasanda bakira Kasanda bebisambi ebyeru mba sikyategeera Jose ayagala mukazi atasuka myaka 3 ayagala abaana ali kuba maama be era lumu agenda kujja nga bamwokyezza nti abakazi abakulu bookya kati bookya batya nali wagawa kamera batambuliramu kuza abakulu bookya bwe tutandikirawo ku mbeera n'ebintu ebitambula mu mawulire of course taata wa Champion Ogudo tutandike ne Alien Malevu omutwe mukalu okalabikira ddala bulungi omutwe mukalu lwaki ogamba omutwe mukalu fresh daddy awedde emirimu kusumbwa busumbwe bantu kati yayita Champion Daddy omuntu kasita yagamba nti no yasanga maama wa Champion Ogudo mu 1996 n'azaala Champion Ogudo mu 1995 kati omuntu addayo okunenya omusajja oyo gwe totegeera lwafunye lumbuyo omulala yenyini lumbuyo w'okubiri taata ayagala mwana we kuba bulungi nasinkana maama wa Champion Ogudo mu 96 ne tuzaala Champion Ogudo mu 95 nosigala ng'owuliriza embwa ng'eyo ate nga Champion Ogudo waliwo abakulu abalala kati otegala tatawadde ku ssomero anoonya byanfuna ye yali akimanyi nti nno Champion Ogudo bw'abeere wali eni skin kitegeeza ssente bamupangisa najja
yiwe yali akimanyi mu bwongo bwe nawulira n'ensonga emu gye yawambu omwana yajja n'ambuuzaako mbu ne bamalira kikataana abakuumi be bamunzijako gwe taata nga tolina kiwali okoledde mwana ku nsi ng'akiraba nti kiikino omwana tasobola kukwagala ate kimala kitya kyogamba eyo mbizzi oba mbaata oba kisolo ekisolo kyekizaala ne kirekaawo ddala ekisajja kyo kikola gwa kulinnyira era banoonyayo ennume ey'amaanyi nti twala eri ewa Jose gwe njagala alinyire embata togeza notwala embizi yange ewa gundi gitwale wa Jose oyitegedde mukyalo ffe twakulira mukyalo ng'era embizi ogiyisaawo n'ogitwala ewaani yewali embizi ey'olulyo kati ffe abantu tetuli nnyo ku byalulyo era omukazi considering olulyo omusajja akola bulungi kamuzaalemu gwe mutwe omukalu kubanga ne school fees okula obulungi sikekujja zikolaki ozisasula wabula twagala busobozi bwa musajja nti ozadde mu mukazi tokoma ku kuzaala wabula waliwo ebigenderako ng'okuweerera okujjanjaba okulabirira okuliisa omwana oyo kati omusajja oyo teyabikola gwe mujja muwanda bw'abanga teyalina busobozi omwavu toyima obadde kinaawe gula buguzi kondomu olya bikomaawo zaalayo omu gw'onaawulira nti no gwe nsobola nti nfuna mmeka nfuna 3,000 olukumi lujja sobola okugenda ew'omwana zakoma kwomu mwavu oyima biki tokkirizibwa kuyima mu mulembe guno somero lya kati omukazi omuzaalemu omwana gyakola atya okubeezaawo omwana oyo ayita omuzadde emu olwokuba gwe wali oyagala okuyima ate wuuyo omusajja ayinamu n'oluyagayaga yamuzaalamu n'owokubiri ng'olitanaba nadde okwetuuka myezi ena kimutaddemu olubuto olulala kireka kyamutandika ayina n'emyezi 2 nga nnakawere wa myezi 2 nekimutandika kubanga jjukira avaako ayina byakozesa ebitamiizi taata bondya yagamba bondya mumuyimbi yagamba yayimba ne fulufiga fulufiga yagamba wano fulufiga nayomba mbona bagamba mu omusajja mulalu yali ayimba ne kati ebyo tebikyaliko balukagaba bagala va mu kadongo kamu takyalina gyabatwala ali kati yafuuse musumbuyi yoyo ne flash daddy basumbuyi kati abasumbuyi ate Uganda ne tubawo obudde okitegedde bulungi kati oyo omusajja teyeetaga nakuwa budde okusinziira ku bigambo byasooka okufuluma mu kamwake ebyasooka ova mu kamwake teyeetaga kuwa budde tata ngambye mbu bamukootinga bubi yagenda okulabaga kimutuddemu nga ne basale ono anoonya fresh anono MC Kati mbw anoonya omwana ne bamumukwese nga tebayinza mumuwa kati nalaba nga kimutuddemu yali alina kukola atya kulongoosa mu byayogera ninga talina kyali alina tata mwana w'amazzi nyinza okwerabira Sandra Liani bamugoba ku stage ya Papo Party era Alien walinya ku stage kigambwa Flyers asanyuka TV yagamba basooke bazijjewo aperform ngera ne Sandra yali ku stage babawusabe ne bamukasuka ayobweru kyekyo kye bayita amaanyi g'abantu ng'omuntu Katonda yamuteekako favor teyagulangule Alien skin abantu bangi bamweyimbyemu ne bamulemwa nga bano balumbuya baali bamwekukuutiriza ku Bobi Wine Bobi Wine n'avaayo n'abaswaza kati omusajja oyo kyovulaba ne Bobi Wine abeera eyo ne wabayo abantu abakola olutale eno ebbali nga badefendinga Bobi Wine nga te Bobi Wine taliiwo ge bayita amaanyi g'abantu kati Alien skin w'omuvuma yajja kuba ku nkwacco yeeri wabeereyo abakkuba eno abamulwanirira kyovulaba yagambye ye alina badisaipo talina ba followers abaddala ne waba akoze ensobi nti Alien skin apame nti talina bakupa makaawo bafiirawo bali wamu naye mu mbeera yonna kati oli ba Sandra bo balina ebigendererwa bye ebirala balina ebigendererwa byakakundi kaabwe ne TV yaabwe nga bo bali ku kimu kulwanisaani ne batuuka n'omuteekako ebifaananyi bya Muhoozi ne Champion Ogudo n'okola ekintu bwe kityo nga gwolinga agamba nti abantu basiri tekinologi yajja abantu bazuula ekituufu ne mutuuka okugenda munoonya taata wa Champion Ogudo ne musooka ne muleeta fake ne basooka ne baleeta fake ebyo byonna biraga ati no mwina hidden motives zammwe tata nangamba nti interview yasooka okukola eya TV yali ya BBS Telefina
okitegedde That bulungi was 2 weeks after nga bamaze otulaga taata wa Champion Ogudo. fake kati ekyo kyonna kiraga ati mulina ebigendererwa byammwe eby'omunda mulwanyisa muntu ate nno nga bamulwanyisa kalike yabakola entebe bo ne bazimba ne balowooza nti bo banene bajja kulwanyisa ono ne beerabira nti no Alien Skin TVC yamuleeta yajja na TikTok ye teyalinnya waggulu lwa TV kati gwe omusibako TV ezo mbusimi TV tugenda kusuula ogenda musuula gwengaani gw'omuwandiikira ennyima togenda kudda muwandiikira studio gyakoleramu ya nnyoko oba neyasanyuka okitegedde bulungi alina studio eyeewaka yeeyiyiza ennyimba ze producer amwesasulira gw'ogenda musuula ngaani kyogamba TV ye yamuleeta kati abaana abo bagenda ne bakola ebintu nga oluusi bagendera ku bakama baabwe nyerabira nti ye ate kijja mukosa nga ye kati kyamutuddemu nga ye abantu batandikiriza mpola we batyo kakati bajja genda bakavuma sike kati ndi akatalina bulungi kabina obubina buna bwakujingirira kalinga era kagundi kalinga era kalungi Bukenya bwe buzibu bwammwe buli we muyima entegera yammwe eba ntono bwe buzibu bwammwe omuntu okubeera ku TV nekireeza nti ndo bulungi talina bulungi bwamu naawe talina bulungi bwamu naawe ngezogambe sandwa biki Bukenya alaga tamumanyi agende ku kirala kwa kali mutalisooka onoona kakati kati kyamutuddemu ye nga TV eno olutalo tugambe mbu aluyise baluwa kese nga TV yeekwata yonna neefunayo akakundi k'abantu aboogera ennyo be baba balwanyisani naye nga TV yonna yonna ekirimu kati baana batandise gidiriitinga mukyo kitegeeza olina agamba nti badiriitinga bwe bati TV ku TV yo ate nga liyo si yabatuma laavu ng'omusajja omutaddeko amatu g'embizzi omuliisa ebbajjo okitegedde bulungi kati nabo bagamba nti naffe tujja kukola bamutaddeko amatu g'embizzi bamuliisaani bajjo tugende maaso okitegedde bulungi kati abantu bo bajja kulwanirira Alien nadde ye taliiwo Alien yagenda okujja ku stage okugamba nti nno saagala lebo yonna yonna yasanyuka eyitawo omanyi kitegeeza ku bantu abali bakuŋŋaanye ate nga abantu tebazze lwasanyuka bazze kulaba Alien Skin kitegeeza nti nno asobola n'okuwa komandi yesoga lwaki bagobawo n'akakawala genda ne bakakwata mu bunyuma bwako obunyuma obutasobola na kubikka mugundi obwa sandwa lyani nga tugenda mu maaso tutunuulire taata ono kwata taata taata owunze owunze taata avayo akola akasikita oluvannyuma lwa Alien okujjayo omwana ekawempe ng'agamba nti omwana we bagenda musta okusinza kubikola ebyo bye balaga atubulira atugamba nze kennyini nti ebikola Alien byalaga mu kamera kifaananyi kibi nnyo okubanga nga kiriwa ekifaananyi ekyokugaaya amayirungi kyesibyeko nnyo agamba nti Alien ekifaananyi kyalaga n'agamba n'ogamba mbu balabi banywa n'enjaga interview eri awo wansi ajagala interview gye tukoze ne taata wa Champion Ogudo nti era ekifaananyi ndi tandyagadde mwana wakuliremu eyo society taata ono sikitsa akakozi awuze bino byonna bitegeeza ki ne Alien stand ye kati essaawa eno kyolina okumanya nti ebimu ku byaleeta Alien mu society abantu okumwaga n'omutegeera ennyo kwefuula wa ghetto wa wansi nti ye amayirungi era tagalinaako ki kyova olaba yagenda nakukola festival gye bayita nkwacyo ki nga teri kwacyo festival teri si yakulya nkoko si yakulya mbizi ey'abakayibanda wabula y'amayirungi ebirala binaagenderako bugendezi era abantu nga bakoze eki bagyesunze kitegeeza nti nno ekyo ekintu kye bajja beezimbiramu tuli baggeto tuli ba wansi tuli amayirungi gaffe tekirina buzibu enjaga sirabangako nga baginywa kati taata yalina ekikyamu okupoza yajategeeza poliisi oba alina ku video nga banywa enjaga so n'omwana oyo omuto Champion Ogudo fayina abeera mu ghetto ew'omubanda nga byakola byebyo nti ndi amayirungi naye ate tekikujjako kugenda ku ssomero
Neno mwana tetumulaba konga agala owaigobera bagala tetulabanga ku mwana mu kamera yonna nti ali ku mayonja alya wakitegedde bulungi kati omwana asobola okubeerawo ng'omukulu alya ate ne taata agalya taata agalya towakanya kwaye tunulaye yagamba kibanda mukubi wa bikonde agalya kati ekintu kyonna kyonna taata talina kyalina kwekwasa mu ggwanga muno kasita yalemererwa okugulira omwana engoye okuweerera omwana okulabirira omwana ne baganda be talina kyayinza kwogera ebyo ne binayagala sympathy mu bantu mbw alumirirwa nnyo omwana nga teyalemererwa omuwadde ekikumi kati talina kyatugamba taata atuveeko ave ku mwana Alien Kati atambuze kalya y'omwana kati okumanya taata alina akatuli ku mutwe ayisa ng'oggyeko gana amatu n'ennyindo n'emimwa waliwo akatuli akalala mutalaba ayisa taata Alien Kati bwe yagambye nti nno agenda kukolera omwana concert eya come back ejja maama we mu ghetto manya akasajja kye kagambye akakasiro mbuko kasobola tekanoonyangako buyambi era tekakyagala kayina bikatigikira famire yaako alina plan yembu bwalina plan omuntu nga n'ennyumba gy'olimu ya nnyoko nga n'ennyumba gy'olimu ya nnyoko sayo nekkuba n'okkukuba nnyoko yagikulekera nekulema n'okulongoosa eri mu ghetto gw'olina ky'oyinza okupulaningira abaana tolina kye wali okoze ku nsi talina ladde pikipiki n'agoba nnyina awo mbw agenda kuwasa ogoba otya nnyoko nti nno genda nze njagala kuwasa wano tateka okwegadanga ne mukazi wange maama ye n'abalekera enju ekulemye okulongoosa eri awo eyagala kugwa ssaayo neneekukuba mbw alina byapulanningidde famire ye ng'owuliriza kantu bwe katyo talina muwadde ttondo ly'amagezi konsati eno omukulu agamba nti omwana we tannatuuka kuba ng'akola na konsati kati ye bimukwatirako yagenda okuyimba omwana we tannatuuka kuba nga yeekulirira bwe basobolera omuggyekawo empe ng'ali mu open roof ng'alinga Besigye alinga Bobi Wine convoy kati gwogambe mwana kyatasobola kukola bw'abanga amukozesa era bwe obusiru bwa taata ali ku kintu ekigenda okubbulula kati olaba ate taata aye taata ate fresh daddy mugezi okusinga kuona kitegede bulungi kubanga fresh daddy yafubanga nnyo okulaba ng'omwana afuna emirimu basobole okuva ku step gye baliko badde ku ndala naye ate ono ali mu kuvunza mwana we olwokuba ayagala naye bamumanyi simanye naye nalinga nali muyimbi kati ye yalemererwa n'atamanya lwaki ye yalemererwa okuyimba mu myaka gye teyafuna bamukwatako ono omwana afunye abamukwatako ate gwe oli mu balemesa kati Alien Kati kyalina okukola ayina engeri maama we gye yamwadde omwana nti omwana w'oyo mutwale ayina okuziba amatu eri kano akasajja aleme kuddamu kuwuliriza bigambo by'akasajja kano agende mu maaso nekyategekedde omwana ekirungi abantu balisaidiye Handsful Live agemanya gange Bukenya Media agwe tuli naye kakiri dala tube nga tubagiza anaye nga njagala okujjukiza Sula Motors buli kika kya motoka bakirina tuyine motoka toziraba tulina zikawudo zizo ziseggwanga nezikozeeko buli kimu byonna byayagala ate kibanyampola tukikiriza butter exchange tugikiriza nawe alina gyatunda leeta tukuwe ssente Alien ono ya concert webiri yagambye okusayininga taata oba byabadde kwogeramu nawulira kyeyagambye tayinza kusembeza taata ku fangoni aba agenda kutabula kubanga taata mutabuzi musumbuyi taata asigale era yagambye gundi yabakwata ku taata aganagano bigatto kubanga aganaga yakwata ne ku fresh daddy afuna abazeeyi be naye akolaawo gundi y'abazeeyi be kibiina ky'abazeeyi tumalirize ne kakono okuvuba mama gravity omutujju abaana likes nga bazinoonyeza bubi nnyo omuvubuka oyo nali simumanyi nali nasembayo okumulabako ku TikTok okwo ng'abaana bamuvuma nti olina akakono ensoko ne neewuunya abantu abavuma munnaabo omulema ne ŋŋamba Uganda ng'etabuse omulema ne bamuyisamu eggaali bato saali sitegedde kye yali akoze naye baana bamuyisaamu eggaali ku TikTok awo akati bwe yamaze ovuma mama wa Gravity ngenda okulaba nga abaana bajjayo vidiyo emu gye yavuma Bobi Wine oba wagirabyeko ng'erimu ekigambo ebibi ennyo nga amuvuma amulireetinga ku mukazi we
esimanyi olinga ebintu bya gundi bya mukyalawo kintu ekyo tekyansanyusiza n'omulundi n'ogumu era nsaba gravity ne polisi ekwotte ku nsonga z'omwana oyo tebatunuulira akakono akakalema ne balowooza nti balina omusonyiwa bamusibe n'akakono ke agende yegatta eruzira n'akakono ke nalabye omuvubuka oyo enyenenyene mulema ekisooka akakono olina ka kitundu amanya alina g'amatalagga tegategerekeka gabuzaabuza gwogasseeko okuvuma abantu ab'obuvunaanyizibwa odde otya ku maama w'omuntu n'omuvuma nga naawe olina nnyoko soka ow'ekitiibwa nti gravity ayina baganda be mama wa gravity asobola okubeera nti ku social media abeerako mama wa gravity newaba tabirabye waliwo omukyala ajja obiraba abimulage nti olaba bwebuwendi gwe wavuma ayina abaana be abaana bakulu n'oyogera ekigambo ekinene bwe kityo ng'ate abaana basiba ku social media kitegeeza abaana bajja kukiraba sooka ofumiitirize nga tandaba kufulumya bigambo bya kisiru ng'ebyo kyova olaba siwagira nga nnyo omuntu ogenda mu kkomera naye empagira nnyo omuvubuka oyo bamusibemukko n'abalala bayigireko okitegere bulungi tosobola kufulumya bigambo weebityo sefuko bamusiba gwe n'otamanya nti nno sefuko bamusiba lwakuvuma nange sijja kgenda nnyo bantu intudde olw'okuba banoonya amannya sebe erinnya walifunye gravity yakutegedde bulungi n'akusiba kogendeyokko otegeere ebibeera eri yetegesedde okwejjusa teriyo muntu ate teriyo na muntu asobola mulwanirira nti batikitoka nga badde balwanirira abalala sinnababbirabako buli omu agamba bakusibe olw'ensonga wayiseewo oli mulema ovuma abantu obageraageranya social media tugikozesa ebintu ebirimu amakulu social media mulangireeko bizinesi zammwe kati ono alina obulango obwa bamutani hajimiti kitegeeza nti no bamusasula ssente akuba akalango hajimiti talina busobozi bubeera na social media wabula afuna abo abazirina abalina numbers bakozesa basobole omuyisizaawo akalango ke kati gwe olina social media abantu bakulaba olina kyotunda wabula social media ogikozesa ate kuvuma balala kitegeeza nti nno omutwe obeerako akatuli mukozese social media ezo okulaba nga muyisawo bizinesi zammwe essimu eyo oba essimu eno gyennyina nze nagigula ku ssente zange neŋŋenda nenfuna lisiiti nanguza essimu eno layini gyenteekamu eya airtel oba eya mtn ate bemba mpadde bizinesi ngula layini eyo nengisaamu niye woogiteeramu booti owa mtn atandikirawo okukola nowa airtel atandikirawo okukola kubanga wetabaako airtime wotaba na data ofuba nnyo okulaba nga bateekako data essimu eno neweggwako omuliro ofuba nnyo okulaba nga ogyekyajinga ozzeeko bizinesi y'abasajja siiyo essimu eno gy'ogula bizinesi siiyo gwe wagigula ku ssente zo ne bizinesi ya airtel na mtn ekitegede bulungi bweggwako data ofuba nnyo okulaba nga olwala n'okulwala ozzeeko data naye nga olibukuzizako data olabe nampeera okitegede bulungi okitegede bulungi bwegwako omuliro n'ofuba nnyo okulaba ng'okyajinga bizinesi y'abalala etaliiyo kati fuba nnyo okulaba ng'onoonyaayo essimu eno ngiyingirizaamu sente nze nfuniramu wa ku ssimu eno kwe kulanga bizinesi yo naye gwe n'otandika vumirako obuvumizi bantu nga tolina kikumu kyoyingiza lwa ssimu eyo tesobola kusukawo anjagala kutumira Black Fuego muganda wange ali saidizawo mu America muyimbi omuto nalo omutumireko ko omwana oyo musumbuyi naawe omutumirako ko alina oluyimba baluyita ono alina oluyimba abeera ku fangoni muyimbi tekyobala muyimbi alina akayimba ke bakayita laavu weeraba tayira ssente kati ate oyimba otya ekintu bwe ekitugo okyali mwana muto abaana batandika okwegattanga bato kati abivuddeko oba aguumaaza mmwe yeno neyeegadanga era nasobola kubanga weteyeegatta kuba kati kabajja katuka bambi ngekatandikidde ku luyimba gye luli ku youtube ndagenda ndulabeko laavu weeraba bayitayira mpulira ebintu byayimbyo baddala obitegeeza bange ntunula yo nalina etunula bwenzi bwerere
kale atumana sauda akwagala nnyo brandi wange abeera yeye black fego black fego akomawo akomawo wiiki ejja okuva mu America era kati oluseke luwagale abantu abava mu America baba balinamu kasente ladde abamu beesiriwaza America yo nsi yanjawulo ku nsi endala black fego tanamukuwa kale tukomye wano for now owanda boyugi agwedde mukutu gwe tuli tujja tubagala nyijuze tujja kuba nga tumweyongeza omulundi ogunadda